Siri muloge people. Siri muloge. I'm very fine. I'm very fine. Very fine. I love my husband. Mwagala nnyo. And kyetugobako nkyagala naye akyagala. I love music. He also loves it. So kale those comments nedda siri muloge tetuli basiru banange. Njagala banange nkomewo eyo nga everything is well. Story yange awo. Njagala eddemu oba bagamba batya ettuke buto ndawe comments abantu zibanampanga ndi fine nga boyfriend wange ali fine nga is a good owangambe kisimanyi naye nga kyomanya siri muloge kyenkola nti kimanyi era nkitegeera era manyi ne gikiyinza obunzikira. Eyo gy'oli okolera sente mmeka? Bante 9,000. Kati sente zino zonna nga bw'oba ozifunye bw'ozikwata n'oziweereza Fabio oba Fabio ofuna ekindi omuweerezako 5,000 endala n'ozikolamu ebirala? Kati 5,000 ngimuweereze gikole ki naawe for sure. 5,000 nga tegikyalimu sente mwana nzikwata zonna nenzimuweereza. Kale kumukutuguta ndiko tusinzira okubeera nga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad. Tukwanirizaako nnyo nnyini ddala wano ku YouTube channel yaffe that is Good Talent. TikTok Good Talent, waliwo TikTok endala bw'onaaba osakinze linnya lya Sonko Muhammad ojja kuba ng'ofuna TikTok endala kuyinza okuba ng'onfunira direct. Ku Facebook Good Talent, ku YouTube ge maka gaffe amakulu that is Good Talent Management. Tukola emboozi ez'enjawulo okuba nti oziraba ne zibeera nnyuvu, ezimu ziba zirimu ekyokuyiga mu mbeera efaanaganako ng'eyo. N'ennyongera okujjukiza nti gwalina omukolo gwonna twekwata Betty's Touch and Beauty Studio. Bano basangibwa Bulobaawo ku luguudo oludda Ensangi, ayagala okupangisa gomasi n'engoye ezira zikwatagana ku bintu by'emikolo, okustayiringa nviiri, okutimba. Mu mbeera eyo oyinza okubeera nga otukoonako ntubeera nga tukutuusa ku Betty's Touch and Beauty Studio. Omwana omuwala oyo yakuba make-up w'omulembe nnyo. Gwakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda, nnyongera okujjukiza nti tukola airport pickups. Nzija ku kisaawe Entebbe n'enkulinda etonnya gwaka misana kiro. Kasona abeera ng'obookinze nange ojja kunsangawo ku kisaawe nga nkulinze. Mwannyinaze oba muganda bange gw'omulenzi bookinga ng'obudde bukyali nsobola okujja nkukima ku kisaawe Entebbe nkutambuze safely paka ewaka. Ne bw'oli bw'oddayo nga tucommunicatinga ne buli kintu kye kimu. Tulina emboozi gye twabakolerako okwo wiiki eyo ewedde. Emboozi ey'omwana omuwala awangalira mu ggwanga Saudi Arabia tubayita ba Kadaama. Abamu ebiseera ebisinga obungi ba house managers oba bayite ba maids abakola ewaka nga basinzira ku mawanga eyo. Abaana bano bafuyita mu kusomozebwa okw'enjawulo era bingi bibasoomooza. Ne twakolako emboozi emu eri omwana omuwala yatusindika tugenda tulabe boyfriend we awangalira mu bitundu ebyekalagi ne tugenda ne tumulabako. Gye twasanga emboozi nti omulenzi ono ayagala kubeera star, ayagala beera celebrity, celebu nga ye mu byogera era ayimba. Ne tugenda nga tubirulinga story naye nga tubuuza sente za music okikola otya. N'atugunnyonnyola nti alina munne abeera ku mawanga eyo era beeyagala kufa laavu ebatta. Kitegedde bulungi nnyo. So omuwala asinzire n'aweereza omulenzi ono akasente. Omulenzi n'abeera ng'agenda mu maaso n'okulaba mbu yeeteekamu ekitone ekyo kibeere nga kituuka mu maaso eyo abeere serebu. Nga gwe omuwala bw'ova eno e Uganda n'ogenda e Bulu okole ozimbire maama wo akayumba, olabirire maama wo, ofuneyo akasente olabirire abaana obaweerere n'ebirala. Yo n'omuwala bwe yagenda mbu ssente zonna nga bw'azikola bw'aziweereza omulenzi ono. Omulenzi n'agenda amaaso okulaba nti akolamu ennyimba. Kitegedde bulungi nnyo. Twakola story ng'eraga nti omwana omuwala yamala ku contract esooka ey'emyaka 2 n'ayingira mu mwaka ogwokusatu. Naye tewali kintu kiri tangible oba kirabwako okoleka kuba nti ssente aziweereza mu music. Ndi wa mukisa okunnyonnyola nti mbadde nga mwegomba okuwuliriza ku mwana omuwala oba okumulaba. Naye nsobodde okumufuna ku lukomo lw'essimu ne ŋŋamba nti kanzija ate tulabe sayidi ye kiri kitya. Atugamba atya bafeera mufere aziweereza kkiriza nga yagadde ebiri bitya. So kwali ku ssimu owaayo weeyo nze wano nkozesa video call naye omuntu aba tayagadde oluusi kumulaba face sigiraga ne tusigaza eddoboozi eryo sobola okukola interview zaffe
nga kitambula bulungi naye nawe wali ngo ine emboozi yo osobola okunkonako ne tugikola wadde oli ewala tusobola ogifuna ku ssimu whether birungi oba bibi okitegedde bulungi nnyo nyabo halo wanje obulamu bugamba butya hello ompulira bwetu nkuwulira obulamu buli butya naye obulamu si bubi sofa obulamu si bubi bigenda bitya eyo gy'oli tugezaako yadde biri a bit strong naye kati to getting used si bibi nnyo oli ku kyeyo okolera Saudi am I right tolimbye munnange gy'oli omazeeyo bbanga ki ng'okola sofa guno ndi mwaka gwa kusatu wali ogenda okukola ogenda kukola emyaka 3 oba gyali 2 ne gigwako n'orenewinga kyali kitya ddala gyali tegirina kuba myaka 3 myaka gyali tegirina kuba 3 gyali girina kuba emyaka 2 but natuuka okudda habi wange oyo naŋŋamba asooke nindeko nga bye tubala tebinayitamu bulungi nenzikiriza cause I love him so much era mukkiririzaamu nnyo neŋŋamba kampushinge kanne nyongeremu mpaka kyetwagala we kiyitamu waliwo omuntu nga guno gwe mulundi gwe ogusoose okulaba emboozi eno naye omuntu yeetaaga okumanya nti gw'oyita habi kiba kitegeeza ki habi omuntu gwe nze engeri gye nkitwalamu omuntu gwe njagala gwe ndowoozaako ennyo buli kaseera kale someone I love ebya love biri byennyini okay kinga ki kyemubala waliwo omuntu eyebuuza n'agamba wano kiki baliko kyemwali kyemubala oba ekyasinga okutwaza oba kiki kyemubala naye ekyatuuka n'okuganya okukoma mu contract ewedde osalewo oyongereko emyaka emirala 2 kyetubala I want my hubby to be a good talented artist mukalajo njagala beere celeb oli ow'amaanyi banange because I love music and also loves music naye amwagala so kati njagala ekintu ekyo tukikwatemu kibeere ky'amaanyi njagala nzirewo nkomewo nga for sure buli wenfitanga abali waggulu nga gwe alina celeb nga celeb gwamuli naye of course era nze amuyina mukalagi mukka oba mu ggwanga lyonna international kati wabeerangako nga weegamba okubeera ne boyfriend nga wakabi nga serebu nga yamuyita abantu bagamba wuuyo baba bakabi nali nkiroota naye mukama nakinteeka mu mikono nakikuteeka mu mikono okyaddala nga munatera okituukako wanje olabya ddala nga okigoba munatera okukituukako tunaatera cause sofa tetuli wabi tunaatera lwaki wasalawo okgenda bweru kuba kyeyo mukole kino olabire omuvubuka afune sente simanyi akole ki afuke serebu n'oteetega bwete ziba serebu waba serebu kati nga mwe bali bangi ku TikTok ewa bangi lwaki wafuna funyiga oweetega eno Uganda n'otamenye kagenda kuba kyeyo munnaye ebyokwetega obyo biraba nyinza ogwamba okumwetega nga kumbe waliyo n'abalala abaagalira okumwetega neneetegayo luutu n'abalala ne bajja ne beetega kati nenvunzika nga sikifunyeemu eyezimbidde ekyanga asinga
kati ozimba kikyo Yeah. naye ebbanga lyonna lyomaze ng'oli eyo ddala omutima guba wamu ono gy'abeera ali eno tayinza keera ku makya ate n'afuna muwala mulala eno n'ogaba naye endi eri ate habi yali eri alina abawala abalala baasima. Nga we nakugambye we love music namufuna omutima gwa gumarasi omutima gwange gwaguma siteradiikirira nti oba abawala biki yali abalaba okwagala nze. Mpozi yani erinnya lyo? Era ne kati akyabalaba wanje. Mpozi yani erinnya lyo omuvubuka oyo? Habi wange. Ye Fabio. Obadde oga nti abawala oyagala erirya sente oba kati tambule n'erirya sente munnange naye ogambye abawala abalala abalaba n'etakola atya? tabawa budde 100% mbisura kwekyo. Kyogamba emyaka gyonna esatu ebiri ng'ogenda myaka esatu gye wakamala eyo toyinza kulowooza nti alina omuwala omulala gwe yali adiirinzeeko naye? Sirowooza era bwe kibanga kyatuukawo oyo omuwala yamwesibako bwesibi naye nga I don't think so tekisoboka. Katusabe Katonda kubanga bwe nakola story ye yasooka abantu bakuwa comments nnyingi nga bagamba bannange abantu baloga abalanga bagamba baloga bakadaama bali ku kisaawe babalengera babalaba nga bagenda oba okiraba nga bagamba oba bakuloga kyenkana ky'okutuuka okkuwunza okubanga buli ssente z'okola zonna oziweereza muvubuka ono. Munnange olaba nsonga za mutima nakisinziira omuntu kale nze okusinziira bwe nalaba ku mbeera za ng'ojjako erinnya lye tukozesa erya Fabio okusinziira ku neeyisa Alex gye yeeyisaamu gyendi oba gye twalinga tweyisaamu nze saamulabamu buzibu bwonna kukeera nkya nankitingako oba keera nkya nanneesonyiwa so I trust him and he trusts me kati tewali andoga I love him he loves me yeah love erya ddala gyeri ebyaddala ebyaddala gyeri naye si kyangu ogizuula munnange okufuna akwagala nga naawe omwagala si byangu era abakyabiriko bagezeeko mukama abateeramu emikisa nga beeyagala munnaye naye nze bwatyo bwe yakimbalira nkufuna atoosese eyo gy'oli okolera ssente mmeka? Sente sijja gamba nti nkolera bingi nnyo bampa 9,000. Bakuwa 9,000 egya ssente? Yeah. Kati ssente zino zonna nga bw'oba ozifunye bw'ozikwata n'oziweereza Fabio oba Fabio ofuna ekindi omuweerezako 5,000 ng'etaano endala n'ozikolamu ebirala? Kati 5,000 ngimuweereze gikole ki naawe for sure. 5,000 nga tegikyalimu ssente mwana nze nzikwata zonna nenzimuweereza. Zonna 9,000? Zonna nzimuweereza. Kati bw'amala ozimuweereza ekyende lwekinedda bw'amala ozimuweereza ekyende ekya accountability n'ebeera bw'amala ozimuweereza accountability n'ebeera eti azikolamu kinaki n'akola kinaki ky'onaagamba nti ewe naakomawo e Uganda boyfriend wange sente zemuweereza njasanga kino na kino. Papa siri tuli ku bya music nga bw'oziweereza bw'aba alina ziteeka mu music. Yeah, cause the main reason eyantwala. Bw'owava eno n'ogenda okukuba ekiyungu ekikututte kukola ssente oweereze omulenzi akolemu music afuuke serebu okomewo nga bbaawo gw'olina serebu. Of course ebirala bijja kubeerera naye ng'ekyo kiyitibwa ebirala bijja kujja buziruvannyuma naye ye main reason lwaki wagenda okukuba ekyeyo
Naye ebintu nga si byangu nze mu kulaba okuwange nga bwe mbiraba. Kuraki biri bitya okuba nga si byangu? Olwo gwe nga tolina bizibu, ab'ewammwe tebalina bizibu, tolinayo omwana wenna gw'oyinza gamba nti yeetaaga ssente ezo leko ziweereza omuvubuka zikolemu music gwe notali sure nti oba alifuuka serebu oba talifuuka kiki ddala. Olaba mu bulamu bw'ensi buno tulina okubeera n'essuubi nti ekyo ky'osuubira kibeere kinaatuukira. Olina obeera n'essuubi. Kati nze nina essuubi bw'ogamba kukya oba sina abanganda oba abafamire bennyinza ogamba nti mpeereze ssente ezo mbalina. I have them. Nenga bwe nkugambye kiriwo ekiyitamu ebirala bijja kujja bigoberera. Nti wamala ofuuka serebu bajja babubukinga nga bawa ssente eziwera then noko oyambe abalala n'abafamire. Yeah. Kubanga abaana abasinga obungi bava eno ne bagenda ebweru kulabirira abaana baabwe bamaama baabwe kufunayo akasente aguleyo akapolotinga ako. Kati ekisooka temunakola ki? Ekisooka sigamba mbu tuyina mwana, no, tetuyina. Bweyogera ku ky'abazadde aisi era nkiraba naye famire yaffe sigamba nti eryawo eri obubi ennyo, no. Okubasanyusa yes kibaawo naye kijja kujjawo maaso obulamu nga weebuli. And I believe kijja tuukirira. Tetuwulire maziga luvannyuma ng'okomawo ate kati bankyaye bannange ssente sisigazza wadde 10 siina mutandike kunsondera nzireyo nkube ekyeyo ekirala. Ogambye ki? Tetuwulire maziga luvannyuma ng'omaze okukomawo nga tewali wadde 10 tolina keweekoleddeyo ng'ogambye kyeyo kikusaza emyaka 4 miramba gy'oyagala okumalayo n'otandika agamba bannange munsondere nzireyo n'omuvubuka wuuno musanze yafunisa dda abawala abalala embuto. Fabio gwe mmanyi ekyo tasobola kikola. Tasobola kikola. Yeah. Kozi nga bamuloze you know bewitch. People abantu balina eddagala naye nga I don't think so. Kyomukama tekiri ku side yange. Abantu ekituufu balina eddagala kuba baakuloga naawe. Kubanga egyokola ssente zino ng'oziweereza muvubuka. Tebandoga munanga 100% well and fine. I believe in my God. Ate Katonda gwensinza. Teri ddogo bakyogera batya teri ddogo eriri Isirayiri webagamba webagamba nze ndiwo sirowooza nti nina ndoga tewali andoga ng'olwo yatandika kundoga ddi kuba nagenda it's in program it's in mind tekituukanga bwekityo bwe kiri sirina ndoga. Naye wata singa oba ng'otuuse komawo nga tewali wadde kasente ng'ate naye tafuuse sereebu tebeera ose kyeyo kinaaba tekikusaze nga bwe kyasala malubala. Gwe kyoba omanya that is a miracle. Even I don't want to think about it kuba nkimanyi tekisoboka and it can't be that tekijja vaawo. Okuzzaako ku sayidi endala ekiyumba okisanze otya? Ekiyumba okisanze otya? Emirimu, baboosi n'ebirala. Mwana gwe ng'era obimanyi ekiyumba at first tekyambeerera kyangu. Tekyambeerera kyangu cause nasooka ne ntuuka ndeeta ekyalo ky'e Uganda awo. Papa yali mukambwe. Ate omukazi ye banange kola kakantu kati nina nayomba naye kati now I'm used na getting used ate nabo bammanyiira so kati tebikyambeerera nnyo buzibu naye nga first mwana gwe byali bizibuzibu ng'era obitegeera teri olwangu 24 hours ndowooza webakamu ng'essaawa 4 oba nazo njogedde nnyingi ate batera otuba oyimiridde naye nga
ate batero tugambe eno bapapa bamanyo bababa bamanyo basabako ate nga n'omwana we waka naye ayinza obba nga balinga naye akusabako nga bonna baagala kukulya buli byampaka. For that case mwana gwe kituufu is true. Naye wobalaga nga naawe yo no nonsense. Bakuleka naye nabalaga ta face neŋŋamba why. Someone is property tebajja kungalaba ntawe batyo nga ndaba. Kati bamanyirirayo era ne baleka. Kyekyo. Kati ate nawankubadde neze kyemmanyi ng'omuntu naye naawe ng'omuntu olina w'otuukako n'obaako kyoyoyo omubiri ne gubanja n'obeeraawo. Embeera ng'eyo bw'ebanga etuuse okikola otya kuba Fabi ali wala ali eno Uganda naawe oli wala then ekyo okikola otya? Kyagamba n'eddoboozi lye tesobola kuntuukako aba ali wala. Eddoboozi lye lyokka lisobola okukakkanya everything ekiba kikyuse ku mubiri gwange oba muli munze nekitereera. Sure. Yeah, I'm sure kati olowooza nkikola nti. Ng'omukulu w'ekika abangiza ddala eddoboozi obulowoozi liyinza okumala. Mubuuza genda nga toli ku bino eno omubuuza omugambe naye waliwo kyenjagala okubuuza Fabio. Is it true this and this and this? Ojalaba kyagamba. Yeah, I will stand. Tunyumya nanyimbiramu ne muyimbiramu kale ebirowoozo ne ndi switching off ku biri bye mbadde ndowooza. Even I get off my soul nga neebase kale kwegamba simanyi nange oba ki ekiri wakati awo naye nga neesanga bambi azikakkanyiza. Sikifunamu n'obuzibu. Yes kijjawo sijjagamba nti tekituukawo kituukawo. Naye nga bw'okugambye ge amagezi genkisalira munnange. Olwo nga muti alyoka kukakkanya liba ddoboozi lyawuliriza muba ku vidiyo koolo ndaga ku ttungu lage ku linnyo kulage ku kiri ne biba bitya. Nyumizaako kaakati nintegeere nanze alwawo okutegeera. Ate yagadde konsesa naawe anyimbiramu. Yes, video calls zibaawo. Ziba zitya video calls? Banange lwaki onjogeza ebingi? Ngera omanyi kale lovers ngera balina okuactinga. Batya? Ankubira ku video ne mulaba nandaba ananyimbiramu nakola atya yeki banange. Nakulaba n'omulaba oba nakulaga n'omulaga? Sorry naye manyize njagala nnyo okumanya. Tolaleeri anyway kyonna kye kiri nga bw'okitutte bwe tuba tugenda nakyo bwe tutya. Naye nga ky'oba omanya anzikakkanya. Kati comments zino ennyingi ze zajja kuno nga tukoze programu ezo zo munaazijjawo. Munaazidde abantu bagamba omwana yamuloga bagamba Kadaama muli basiru lwaki sente zikolamu ebintu ebirala ziweereza mulenzi n'ebirala. Abantu oyinza bagamba kiddala riri kuba nange ndaba nga abamu bali boogera ebintu ebituufu ojjatuuka okudda nga tewali kiriwo ate ng'okaba amaziga n'ebirala. Oyinza tugamba kifa abalowooza bwe tutyo kuba kiraga nti laavu erabika mpitirivu yakuziba amaaso n'ebirowoozo n'obwongo. Nedda mukwano buli omu aba ne target ye. Kale isfe nkiyinza owulikika ng'ekyo kisiru obanga nganze gwe baaloga naye siri mulogo bayirawe. Oba nkinyonyole ntya? Kati buli omu asobola okubayo nakikomentingako bw'atyo. Naye nange nina engeri gye nkirabamu eyange ku bwange. Banange siri muloge people. Siri muloge. I'm very fine. Very fine. I love my husband. Mwagala nnyo. And kyetugobako nkyagala naye akyagala. I love music. He also loves it. So kale those comments nedda siri muloge tetuli basiru banange. Family nina ayina naye
That's the main target gye twatagetingako gye twagala kiyite mbwe kiyitamu abwekimuki ne bayirawe njagala banange nkomewo eyo nga everything is well. Story yange awo njagala eddemu oba bagamba batya ettuke buto ndawe comments abantu zibanampanga ndi fine nga boyfriend wange ali fine nga is a good oba ngambe ekisimanyi naye nga kyomanya siri muloge kyenkola nti kimanyi era nkitegeera era mmanyi ne gikiyinza obunzikira. Yeah, by the way, before nga tonakola kintu osooka n'olowoozaamu outcomes ezinakivaamu ebyo byonna tubirowoozaako naye nze nkimanyi tekisobola kubaawo ekyo abantu kye balowooza no tekisobola era tekiribaawo. Bannaye si byangu naye twagala kwerekereza bugambo ki bw'omuweerezaayo okwo tu ni habi wange bambi omulungi omwagala when you come to hear this mukwano just know that naye bannange mugenda kunjogeza akatabo n'akatabo k'ebigambo kuba ntandika okwogera kwoyo nyinza obutasirika naye njagala mujjukiza mukanene akayimba ka Sharifa waliwo kaneno ka part kasinga okunyimbira nengaba I'm seeing where the man is going. You are seeing no gamba you are seeing where no gamba you are seeing where your money is going. Ndaba sente weziraga buli kimu kale ndabanga bijja Busharifa marifa ye gula umutima gutuke konfa nayagala nkugambe mukusoka naye nayitawe watuka bwentyo nesigalira byakulota nakunyumya mbuye gwegwe neneka Sharifa marifa ye ino manyinga byayimbawo ngagamba mbu benita ye munange mbikoye naye nga nkanyamugumya I'm coming dear tofaayo bigenda kugwa balirawe kati ekyo gamba mbu ndi muloge no siri muloge naye ng'ebigambo byenjagala omugamba omwagala njagala kimanye nti mwagala nnyo era mulowoozaako oba ngambe each second buli second eyitawo naye kimanye sijja kwogera bingi. Kale tweyanziza kale bambi namwe mwebale kale munnange kale katukwerekereze bwe tunafuna gapu bambi mukawaba wanje bwe tunafuna gapu yonna nga luwoba ekiriwo oba kye batugambye tujja kuba tuddamu okukoonako naye tunafuna gapu egenda wayi tunagendawo ne tuddamu ne tulaba kikyagamba. Kale bambi mwebale mukama abakuume abawe kye musinga okwagala. Kale amiina beera bulungi. Kale bambi kale byonna mubiwulidde nga weebiri mboze ntwagikolako emabegako ne tubeera nga tulina okufuna paati endala okuva eri mwana muwala ono so tukikoze tusuubira gye bujja mu maaso nga binaaba bitambula osanga tulifuna gap okuddamu okusinkana sayidi endala then tulabe nga ebiyinza okuba nga bitambula. Comments zajja nyingi ku mutimbagano olona batuka n'okuŋŋamba nti banange Sonko waki omwaleeta omu amagezi mubuuse alekera weereza sente ze biki ndowooza kyonna ngizza kukola buli kimu nga bwe nkikoze naye ndowooza mubiwulidde byonna nga webikola ki nga bweriri. So nyongera okujjukiza Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa e Buloba ku luguudo ludda Ensangi. Singo nabanga ogenze wa Betty nga wetaaga makeup w'omulembe ojja kuba nga okola ki ng'omufuna. Nawe akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda airport pickups tuzikolera ddala bulungi nnyo ku namba y'essimu 0706794729 wabeera tufuna butereevu ne tubeera nga tetukwasaganya ensonga.
yinza obutasuka wano olunaku olwaleero naye naawe ali eyo ng'olina emboozi yo gy'oyagala okuba ng'otunyumiza. Emboozi si nti buli anyumya emboozi enakuba mbi yannaku bankola bwe bati omuwala bwankola kino emboozi ne weeba nnungi osobola okujja ntuba nga tuginyumyako ku lukomo lw'essimu wano nobeera nga tugishalingako n'abantu abalala okwongera okuinspiringa oba okuba nitukola awareness eri abantu abalala. Tukyayongera okubawo emboozi endala nnyingi nnyo singa munaba nga mwekumire ku mukutu gwaffe guno ogwa Good Talent Management. TikTok Good Talent, wone account ndala eri mu mannya ga Sonko Muhammad. Then ne ku Facebook osangayo Good Talent, GUD space n'ekigambo talent. Banange mubeere bulungi, tujja kuba nga twongera okukomawo okubakolera ebirala. Mweraba.